SMX Media ko kyali nange MCSMX wegubanga gwe munono go gusoso okulaba content waffe wano ku SMX Media kankusaba mbi subscribing hano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira ffe tugikolera ate nga stories zaffe zibeera nyimpimpi dakiika 3 4 5 story ebeera ewedde ate nga tusooka zikonvatinga nga tetunaba kubeera nga tuziteekayo ku YouTube so that gwe abeera aziraba stories zaffe data out agenda mungi nnyo compared to other YouTube channels wano mu ggwanga erya Uganda. Zari Hassan wamu ne Diamond Platnumz nga we nzimbaga waneno ng'omuntu unfollowinze from day one paka kati nsubira osobola okumanya ne opinion yange ku bintu ebimu naddala ku bantu abali mu relationship oba abantu abali mu love nti emikisa gijjira nnyo abantu abali mu relationship oba abantu abali mu true love mwe mubondinga bulungi nnyo emikisa nagyo gina engeri gijja eyo gye muli. Zari Hassan wamu ne Diamond Platnumz emikisa gwabagwiridde n'era nga bagenda beera nga abakola reality shows waneno simanyi oba mu ggwanga erya Uganda ndowooza reality show gye twali tubaddeko wanene mu ggwanga erya Uganda yali ya Bobi Wine oba mugijjukira ebalagiranga Bobi Wine nga batambula naye byalinga ku Bukedde TV bagezaako okulaga reality shows nze gye nali ndabyeko wano mu ggwanga erya Uganda yali ya Bobi Wine ate nsuubira kwe baasemba then awo ne baleetamu ani asinga naye luli eri balaga Bobi Wine family ye akola ki buli kimu yamalako episode eyo okumalira ddala emyezi egyali giwerako ng'ena oba etaano nga eyalinga out buli weekend. Kati Zari Hassan wamu ne Diamond Platnumz bambi ate Bobby Company yegenda okubeera nga eyalinga out aba Netflix. Mugole nawe nno mulabi wa firimu omumanyi bulungi nnyo Netflix lwakuba Netflix erimu segments oba erimu emitendera waliyo Netflix ey'Amerika waliyo Netflix eya South Africa so Netflix nyingi naye kati ya South Africa egenda kubeera nga etandika okulaga reality show ya Diamond Platinum wamu ne Zari Hassan kati gwabadde tabankana oba abadde tategeera bulungi lifestyle y'abana abantu ng'oyagala okumanya lifestyle ya Zari Hassan ng'oyagala okumanya lifestyle ya Diamond Platnumz ng'omuntu tagikunyumiriza ngenda kusaba otege channel ya Netflix ogenda beera ng'olaba reality eno reality show baba teba editinzeemu kintu na kimu oli we bamukubira essimu kamera zibaawo awo 24/7 reality show entuufu wenna okubeera kamera zibaawo 24/7 nga zirecording oba ogenda muto oyo pama barecording essaawa z'opamya ani akubira ani olya mmere ki oyoza ddi engoye kwegamba reality show mainly ebeera about reality so balaga buli kimu engeri gy'okikolamu mu lunaku lw'engeri gye lugenda so Diamond Platinum wamu ne Zari Hassan bafunye omukisa ogwo okubeera nti nanezo nazo sente balina engeri gye bagenda okubeera nga bazirya besides okubeera nga bagenda beera bepromotinga nga bo nenera still waliwo sente ezijjirako nono Diamond Platnumz amanya amatuufu ye Nasibu nsuubira ndyogedde bulungi Nasib Abdul Juma oyo nno nga Diamond Platnumz yazaalibwa October nga 2 1989 abeera n'emyaka 32 egy'obukulu ate ye nga Zari Hassan gwagenda okukola naye nga mukyala oba ngeri gye bali ba lovers ono mwami na mukyala gye bagenda okukolamu eno reality show ye yazaalibwa September Zari Hassan yazaalibwa September nga 23 1980 ye nga jimu makinga olunaku olwaliro 21 okubeera nga alina emyaka 41 Diamond Platnumz ana 32 Zari Hassan ana emyaka 41 so tugenda beera nga tu enjoyinga reality show yaabwe egenda beera eyitibwa Young Famous and African so mwenna abeesunga Diamond Platnumz wamu ne Zari Hassan baagaliza birungi byerere obeera agadde stories zaffe ze tukoze wano ku SMX Media kamusana mbe subscribing hano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa MCSMX I sign out.